Nkwaniza gwe muganda wange yakaneegattako era nga mu kaseera kano mba ntuuka n'amawulire agaba gaakagwawo. Munnange, olunaku lw'eggulo ekitongole ki UCC oba kiyite ki Uganda Communications Commission kyavuddeyo ne kifulumya ekiwandiiko nga kikwata ku mikutu egya online oba giyite online platforms. Jjukira gwe munnange mpuliriza nti kino ekitongole ki UCC kye kitongole ekikulira emikutu gy'amawulire mu Uganda gyonna. Nti bw'oba ogenda kuggulawo omukutu gw'amawulire katugeze nga TV oba radio, oba olina osooka ogenda mu UCC okufuna permission oba authorization okutandikawo ogwo omukutu. Era nga kye kitongole kye kimu ekiba nga kimonitalinga programs zonna eza TV, eza radio, zonna ne content yonna abaafulumizibwa. Kwegamba nti kyo baakiteekawo okubanga kitangira egyo emikutu gy'amawulire okubanga tegireetawo violence oba nga tegyonoona community guidelines. Olunaku lw'eggulo kyavuddeyo ne kifulumya ekiwandiiko nga kitegeeza bwe kiti: All persons engaged in provision of blogs, online televisions, online radios, online newspapers, digital audio radios, and televisions are accordingly advised to regularize their operations by obtaining necessary authorization from UCC by 5th of October 2020. Ekyo kitegeeza nti okutandika nga 5 ogw'ekkumi guno omwezi ogujja, nti buli mukutu gwa online gwonna oba katugeze TV ya online oba radio online, kale buli mukutu gwonna ogukozesa online guba gulina okufuna permission nga tegunaba kufulumya content oyo yenna. Kakati oyinza okugamba nti social media tebagyogeddeko, boogedde ku zi TV simanyi biki bwe bityo. Kubanga era kati bwe bagamba online, jjukira nti egyo emikutu gyonna giba gikozesa social media. Giba gikozesa YouTube, giba gikozesa Facebook, giba gikozesa Twitter. Kwegamba nti kati ba bloggers owuliddeko nga bagamba ba bloggers bennyini nti bw'oba tonnaba kuteekayo content oba oba tonnaba kutandika ku bloggingira ku egyo emikutu oba olina okufuna permission kuva mu UCC. Ekyennyini kiba kitegeeza nti kati oba olina okuba nga ofuna license, katugeze nga license, kubanga kati UCC bw'eba tekuwadde permission oba tolina kukola ki, oba tolina kufulumya oyo content yennyini. Jjukira gwe muganda wange kati gwampuliriza, njagala okimanye nti kati gino emikutu gino katugeze nga Facebook, Twitter oba YouTube, gino emikutu gya public era nga nagyo giyina regulations zaayo. Nti kati gwe ogenda ku Facebook n'opostingayo ebintu ebitakwatagana oba ebimenya community guidelines za Facebook eba erina okupuulinga down. Era kyekimu ekyapplyinga ku Twitter, nti bw'ogenda ku Twitter n'oteekayo nga article oba n'owandiikayo ebintu ebiviolatinga guidelines za Twitter, era baba balina okupuulinga down. YouTube nayo bwetyo bweri, nti bw'ogendayo n'oteekayo video ng'emenya guidelines za YouTube, era nabo balina okukola ki, balina gye bayita striking, balina okustrikinga oba okublockinga ku YouTube. Mu ngeri y'emu era wavuddeyo balooya abamu olunaku lwerimu ne bagamba batwala UCC mu kkooti nga bagamba tugenda bawaabira, temulina lukusa lusobola kutandika ku regulating abantu ku social media, kubanga kati gino emikutu gya social media katugeze nga Facebook oba YouTube oba Twitter giyina guidelines zaayo, katugeze oba ziyina UCC zaayo nga eyo eya Uganda regulating egyo emikutu era nga gya public. Kati UCC ye Uganda eba terina mulimu gwonna gweyina okuba nga ekola ku social media, nga bagamba egyo emikutu gyo gyennyini giyina regulations zaayo kati nga ze ziba zirina okuregulatinga
era nga mwabo balooya nawuliddeko omu bamuyita Ivan Woobwe bwe abamu abavuddeyo nga bagamba nti tugenda kutwala UCC mu kkooti basooke batunnyonnyole we basinziridde okutandika okufulumya ezo guidelines ennyini. Era muganda wange njagala okimanye nti kati kino UCC ekyeri mu kukola kimenya amateeka nti Facebook bw'ebeera ne guidelines zaayo ate ng'eri public kubanga nze siwulirangako ensi yonna evaayo negamba mutuno tugenda ku regulating abantu ku social media oba ku Facebook oba ku Twitter oba ki nga si gyegyo emikutu gyennyini egikyekoledde. Kati ekyo kiba kitegeeza nti ne bw'abeera comedian ne bw'abeera nga content creator kati nga nze nti okugenda okukola okuteekayo buli kintu kyonna ku kwegyo emikutu egya online balina okusooka okufuna permission okuva mu UCC. Jjukira nti kati mu ensi nnyingi nnyo era nga ezibeera n'ezo zi communication commissions nti zo zibeerawo okuba nga ziprotectinga egyo emikutu okuba nga tegifulumya content omubi. Katugeze content violatinga buli kimu ndi content katugeze nga pornographic contents bw'oyo content violatinga community ayinza okuleeta obuzibu mu community. Era nga mu kaseera kano simanyi oba tetumanyi kati ffe ng'abakozesa social media ennyo lwaki UCC yavuddeyo n'ebyo ebiwandiiko ebigenda okuregulatinga social media. Kinajjukirwako ng'emabega kwawo era baafulumya amateeka amalala agagamba nti bw'oba tonaafulumya content buli kimu kyonna bwe kityo oba olina okusooka okufuna olukusa okuva mu abo bennyini. Naye nga mu kaseera kano njagala kubuuza gwe munnayuganda mpuliriza lwaki UCC eba evaayo n'amateeka ago ng'ate nga social media tukimanyi buli omu yenna akimanyi nti nga social media eri public kwegamba erina regulations zaayo. Lwaki UCC evaayo mu ssaawa zino negamba buli muntu yenna akozesa online aba alina okufuna permission okuva mu UCC mu kaseera kano. Muganda wange gege amawulire ge mbadde njagala okutuusaako era oli wa ddembe okulekawo comment awo down n'ogamba nti kati UCC ereetagana amateeka ku nsonga eno n'eno ne tusobola okuwayaawayamuko oba ne tuwayaawayamuko ne tulaba lwaki UCC eba ekola ekintu nga kino mu ssaawa zino. Mbaagala nnyo mwekuumire ku mukutu era mweyongere okusubscribinga ku mawulire mangi ngenda okubatuusaako gye bujjeeyo mu maaso. Bye.